Bujingo n'omukyala ne bakola nabo emirimu mu House of Prayer Church. Nsanyuse byansusso okubalaba mu mbuga ya Bulange. Munnabuddu munnange ono ajja gwakubiri ate munnaku ntono nnyo. Era yagamba ajja kudda naffe tuli basanyufu nti akoze nga bwe yagamba. Mukyala we nsanyusa okumulaba Namakula. Mundabye nga nkuba omwanjuzi agambye nti Katikkiro akuba Pasita Bujingo akaama. Mugambye nti omukyala nga mulungi ng'erinnya lye. Omanyi waliwo abazadde lubawa abaana amannya ne gabagenderako. Omwana tugambe Nakimuli, Namata, amannya ago Namakula ng'era olaba kyekyo. Tuula nnyo. Kyembadde mugamba ate ono Charles Senkubuge siyaasa bwe twazirunda agamba twali emakerero bayandika omwaka gumu mu maaso beebiri kale bwe twazirunda ate yaddira muwala we n'amuwa muganda wange Godfrey Kyeswa. Omuwala waali omwana obwedda waali kakati omwana oyo yafumbirwa mutabani wa muganda wange Godfrey Kyeswa era ku mbaga naliyo. Kale mulabanga ono Charles Senkubuge yalowooza ati najja ku lulwe ate n'oli naye n'alowooza naye nze ku lulwe nabagwa wakati. Mwana gwe webale kufumba webale nnyo. Ate full figure mbadde simulabangako. Mbadde mulaba oluusi n'oluusi ku mikutu nga simanyi nti ayinza n'okufukamira. Oluusi aba n'eddalu naye eddalu bwe libanga likuyamba olwo yatukwatira ku beekyejo. Tiimu yange ey'amawulire neŋŋamba waliyo full figure abakutteko n'abasobola weebale gendera awo. Bwe nali mu nkola ey'ettofaali na buno Obuganda simanyi lwaki ewa Pasita Bujingo saatuuka. Bapasita abamu nabatuukangako naye nagenda emawogola n'ensanga y'abalaalo ne baŋŋamba nti Kabaka kyekikubagizo kyabwe kubanga abalaalo mu nnono zaabwe baba n'obwakabaka bangi kubo baali banyankola abo Abahima n'abaki naye tebalina bo Kabaka. Ne baŋŋamba nti Kabaka kyekikubagizo kyaffe. Bwe nnaveeyo ne ŋŋenda e Naggulu wano mu Kampala ne nsanga abanubbi ne baŋŋamba nti Kabaka bwe bamulaba bafuna emirembe. Ekyaddirira kwe kugamba Obuganda nti nze mukulu wammwe kubanga Katikkiro yatuusa abantu ba Kabaka eribeene. Ne mbagamba nze mukulu wammwe awo kendi mukulu wammwe Kabaka ye kitaffe. Era okuva mu 2015 ekitiibwa ekya kitaffe ne kigattibwa ku bitiibwa bya Kabaka 7 Mathias Walukagabye yayimbako. Era olw'okuba Kabaka ye kitaffe ffenna twanirizibwa embuga. Abakatoliki, Abaprotestante, Abalokole, Abasiraamu na buli yenna akitegeera nti Kabaka gwe mutwe gwa Buganda wano ajja ne yeegazaanya nga bw'aba yagadde. Wano twaniriza Abaganda n'abatali Baganda, Abayindi, Abacholi, Abanyarwanda, Abazungu n'abalala. Twaniriza aba-DP, aba-FDC, aba-NRM, aba-NUP bonna era mubalaba bulijjo nga tutudde nabo kubanga Kabaka alina abaana ab'amabala ag'enjawulo.
Senkubuge yeddira Mpeewo, Namakula yeddira Lugafi. Gye basabira sinze mbatumayo. Omwana ali ku muzindaalo Musiraamu yeddira Mamba, bali mu kisiibo, mwana wa Kabaka. Kati ogoberera otyo Omusiraamu ebweru, ogoberera otyo Omulokole ebweru, bali ab'eddiini endala go wazibatuma. N'olwekyo muli baddembe okujja okwegazanyizawo. Kabaka ye kitamu. Era ndi musanyufu nnyo okulaba nti muli wano olwaleero. Era mukolenga bwe mutyo bulijjo. Oli yayimba munnaffe yafa, tukikole neera. Ffenna batumala okumanya nti nno tuli baana ba Kabaka. Tetukkirizanga kuva ku mulamwa. Tutera okulaba oba okuwulira ebintu ebigezaako okutujja ku mulamwa. Abo abagezaako okutujja ku mulamwa baba tebaagala tutambulire wamu. Kubanga munnaffe Katoli Bwama yagamba nti bw'ovaawo empewo ogiwa omwaganya. Abasiraamu bwe baba basaala bagamba semberawo. Nabo buuza lwaki mutugamba okusembera? Nali Kibuli, nali n'omulangira omukulu n'abalala awo. Tusembera wano. Nti kubanga bw'otaasembere Sitaani ajja kuyita wano. Kakati bwe tutabeera bumu, omulaba afuna waayita. Oli wagamba nti nno Bujingo n'abagoberezi be tebajja mu Bulanga alina kyakwagaza. Kubanga Pastor Bujingo yandikulwanidde olutalo ng'amukugjeeko. Lwaki ono eyayaliriza Kabaka nga n'omutikkira tebannamutikkira oyagala okumugoba emmengo? Abo baagala tuyombe, tulwane, tusaasaane. Empologoma bw'eba eneerya embogo, empologoma zirina amagezi agatayogerekeka. Era bwe muli balokole mujje mugoberere ebisolo ebyo ebiyiga otegeere Katonda bw'ali ow'ekitalo. Empologoma ejja neeyingira bweti mu ggana ly'embogo ne zibina emiwabo. Kati ebikaddekadde ebibogo ebikaddekadde ne bisigalawo mu bbanga. Kati ziyinza okudduka okuva nga wano okutuuka ng'eri ku wankaaki w'olubiri. Kino ekikaddekadde ne kisigalawo ne zijja zikigwira. Kati oli bw'atusaasaanya kyayagala kyakola. Bwe tuba tuli bumu ajja n'atunulayo n'addayo, n'adda n'atunulayo. Bano aba House of Prayer n'abaddawo be n'akwata Katikkiro. Abalala baagala tuve ku mulamwa. Enteekateeka ze tuba tukoze ez'okuzza ku Buganda ku ntikko nazo tuziveeko. Kaakati mulaba tuteekateeka misinde tugenda kudduka nga 6. Nammwe muli wano olw'ensonga eyo ey'okulwanyisa Mukenenya. Abasumba mu kkanisa yammwe bavuddeyo n'omukulu abakulira. Tuba tukyalimu ebyo nga olinga nti Buganda bagijje ku maapu.